ebbanga n'ekitibwa n'ettendo n'embiddiza Mukama ate nammwe bakyali bange tafaali ddene nnyo manya abantu balemwa okumanya nti amaanyi gali mu bantu era nze nsaasira omuntu nga gwe tokkiririza mu bantu nti amaanyi mwe gali eyo nsobi bino byonna tubikole nze olaba emabegakawo sibadde na ssente nga ndi yala nnyo naye nga nze kyenkozanga ekyokulwanyisa abantu ye mu baganda bange bammako bakyali bange mwena ba blood so mbebaza mwebale tafaali emuntaddeko amaanyi gammwe ge gantuusiza Dubai kyova olaba sibeerabira oli badaga nti sebbanga amaanyi yagamalira mu busuubuzi ne komedi wange nkyamukola emikolo gyonna nkyagikola events egy'enjawulo egy'okwanjula embaga theatre nkyazikuba ebivulu nkyabikuba bannange ndi comedian naye nga amaanyi gano ge najja eno mummwe wansi ku ground ge natwala eri mu busuubuzi mu basajja ab'amaanyi kati ekintu n'enkikuba nnyo era bonna be nagenze nabo baganda bange nze mbatisse emigugu nze mbataddeko kubanga bulijjo abayimbi bagenda ne baperforming e Dubai ne badde e Uganda kiro zaabwe ne bazireeta nga tekuli kubanga Uganda Airlines yatusponsorinze batuwadde buli muntu kiro nkaaga ku kiro nkaaga nga buli omu alinako omugugu ogwo ne hand luggage kali ku mugugu ogumu nengera nga mbongera kera mbawadde ssente bali mu kujooga sibawadde nazaawano bakakalamu bonna bakeizi mbawadde ddiramu buli abadde ku nnyonyi muwadde so nkyebaliza Mukama nti ate baganda bange nali manyi nti wennaagenda mu bintu by'obusuubuzi mujja kunkyawa naye ate mwayongedde kunjagala Papo yabadde etya ayi twagikubye twakubye papo pate naye kenyini wendi ebyenda ne binneetokota omuntu ayinza okugamba nga twalabye abantu nga si bangi yajjudde nejjuza naye ng'olaba nti abantu babadde abantu nga 5 oba abantu 4 nti abantu beeri bayingirira ssente nnyingi kye mulina okusooka okumanya nti omuntu atandikirawo kayingirira emitwalo 15 egy'e Uganda addako abeera wa mitwalo 3 abaddako emmeeza ziba zaakakadde okitegeera nti kitegeeza bo ne bataba bangi ezo ssente zaabwe zibagatta ne babeera nga bagasa ekivulu ky'e Uganda mwe kye muyingiridde ng'enkuuka omutwalo siyisaamu maaso nti enkuuka gye tuyisaamu n'omuntu ayinza oga papo pate nga tebabadde n'abantu bangi ye tebabanga bakisaawe nga wola papo pate eri wano ku Entebbe ku resort asiwe kibeera ebyeri abantu baba batono naye nga te ssente ziba nnyingi naye ng'era olaba nti ekifo twakoledde awo gye bayita Club Venom owa muganda wange DJ Ram twagijjuza ne bagiggalawo nga abantu bakyalina we balaga naye nga mulimu abantu nga bimeka yeyagalidde mu bed space naye abakazi beeri bali mu complaininga munaye talina kyazzaako muganda wange ekyuli yeetaaga okkeberera ddala oba tumutwale wasenga kulannama oba wa maama fiina bano basenga nantume senga nantume tukeberere ku muganda waffe ekyuli otumanyi avudde Dubai nga talina ke yeekoledde naye nga ebyana bimwekulubeesaako ebyana bimunyiga naye nga wano bamuta kuba saluti Ichuli atutendedde kakalamu nti musajja mbasajja kakalamu ate naye yalaze nnyo akataala nze mbaddaye omuntu yenna nga talinnyanga ku nnyonyi sooka weebuuze ku ssebbanga kati kakalamu yatulabisirizza twagenze gye bayita desert ka desert eri baddungu musenyu naye nga nakyo kifo kyakalirwamu nga olabye nebyaffe biri Creation Center naye nga gwe diri libeera ddungu kale nga onogamba ku beach gye basambira omupiira beach soccer kati ate eri abazungu balina omusenyu ogwo baguyiwa ne gukola ebifunvu emmoroko bwedda zibuuka ezo zimpenko nizirandikuluza obadde batambulira kakalamu yazizza balance niba nayi omuntu ujjatse okudrivinga mu mmotoka tolinnyanga ku mmoloka neekuzunza ati ekirala yabbesizeti z'ennyonyi abo ne kayizisa omu yekka ne beerabisa ate ne beekubya ebifaananyi kati ng'ogyeko ekyo kakalamu olwatuuse eri gye twabadde tuli mu hoteero ebintu bye yalidde yabadde tabimanyi laba lyagenze n'asaba omuceere gwe bayita biriyaani nga gulimu kamulali yabalagadde kakalamu kamulali napita nga kyali wange olina kutuzaawo nemuwa ku mazzi nemuga lwaki olya ebintu by'otamanyi eri waliyo buli nkoko eya buli kika gwe kyolina omumakinga sure weebuuze ku ssebbanga gamba sirya nkoko erimu kamulali njagala erimu etalimu kamulali kubanga bikoze siryaki kamulali naye yayiyeeko ogwo omuceere gw'abo abasajja abawalabu biriyaani nga alimu kamulali namusanze emimwa agikutte bwali alebedde alinga kaddu ne nga kokirabe ng'alinga olaba ono omugenzi ago bamitaani Asiya ne mga kakalamu tereera so ebirala kakalamu so badde ayagala gwa mu bakazi beeri abazungu ne mga kakalamu gwe sereze ze tugaba tojja kusobola funa bakazi beeri bali babayita ba alubabu yadde ayagala temya naye nga ayagala muzungu kali bwe yatemeseza mu Ethiopia bagenze okutwala we batuula naye eri bagamba masaaji jigijigi
bwe yatuuse eri ali kali yetabyawula bwe yayogedde jigijigi ne balinnyisa ssente so badde olina kulemera ku masaji kati gye biggwera mu masaji ng'oli ku jigijigi naye nga baddaye mwebale nnyo okutwaliriza abantu b'e Dubai mwebale okutwagala naye ngenda bbawo emboozi y'akakalaamu ya mwezi mulamba ebyo mbawaddeko butono kakalaamu yagudde ku madaala gano agagundi gano agatambula nezimukuba kakalaamu ekirala ye kyekirala kyeyabaddeko awo ekyasinza otulabisa bwe twatuse mu kiraabu omanyi omwenge gweri si gwe gwene ewaffe yamanyira engule simanyi biyigo kati naagwa musebo mu Aikeniweri simanyi ali ebikebera sijja bikubira kalango kati nanywa ekintu baabo ne Keizi basazeeko naye nga abasajja abo mwatulabisizza nnyo ne Keizi omukama bampera omukisa mwebale